olunaku olwaleero tunoonyezako ku muyimbi wa gospel Heaven Kulaba. Muyimbi atandika naye Mukama amuwadde ekisa okulabika nga asobola okubunyisa enjiri okuyita mu nnyemba. Atusazeko ku 5 to 7 sebo ogamba otya? Ndi bulungi ffebo. Mukama abakumye atya. Amiina. Mwebale okuweereza obwakabaka bwa Katonda. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina nnyo. Weyanjulire bannayuganda. Amanya gange bampita Heaven Kulaba. Age manya gange mva ku church bagiyita House of Prayer. Olwaleero nsazeeko wano ku Kingdom TV Musumba David Kiganda Bishop waffe ne Mami Sindi Kiganda ng'ekindeese kutambuza njiri ya Bwakabaka bwa Katonda nga tuyita mu nnyimba. Nze ndi muyimbi wa gospel era nkuba nnyimba za gospel okuyita mu hip hop. Gospel mulungi kuba gospel is life. Awatali gospel abantu abasinga bafuna obulamu okuyita mu gospel. Gospel buli wawuliza gospel ayongera okuzimba mu nsi ey'omwoyo. Buli wawuliza ekigambo kya gospel nga kiyita mu nnyimba. Era ennyimba tukola bulungi nnyo ennyimba da gospel music. Bwe mpulira omuntu agamba yo a hip hop artist banjagala nnyo waaka yeeyogerere nga gwabayogeredde so kombe mu kakapera just butikitiki. Bien Kulaba Unali mu lubuto lwa maama ebigambo bingi byayogerwanga ebyobutagasa anti nga beebuuza kanaabakaana kikanuka buwalo bakabulenzi maama ndi wankubadde yayagalanga gy'abaana naye luno olubuto tiyalweyagaliza anti budibiro y'amatooke gye lyagenza okusala endagala agasajja gye gaamukwatira maama n'olubuto lwamukaabya n'olubuto lwambonyaabonya n'olubuto lwambwewaliikiriza anti ebikwado d'enganda gyabubuuzanga taata g'obwada yasirikanga tiyabuliranga ndi wankubadde baamuvumbanga yabuliranga tiyabanukuranga teri kya bbeeyi nga maama ndi wankubadde nti maama kya bbeeyi naye obwana kya bbeeyi. Heaven Kulaba ajja kunzitira wanene olunaku olwaliro. So what inspired you okukola hip hop music? Hip hop music mwagala lwa nsonga nti abavubuka baagala nnyo ebintu ebiriko era ebintu ebitwedinga mu maaso. Nze hip hop music mwagala nnyo mu bulamu bwange kubanga ye music asinga okunkolera. Nali nyimba za worship nga nyimba worship engeri natandikira mu church nga tubeera mu church eyo nga mbeera mu worship kwayazi naye nentuula nenfumintiriza kiki eninza okolera Mukama bulamu bwange kubanza obulamu bwange bwonna nkulidde mu church naye nga neebuuza kiki enina okwera Mukama nenoonya sitayiro nyingi zinatunulanga mu sitayiro era nakubanga sitayiro nyingi zinali nkuba etwabeerangayo ku ssomero nga ogenda n'okuba sitayiro eri naye zinatuula nenfumintiriza sitayiro erina okunkolera nenzulanga hip hop music asobola okunkolera wembanga funye engoma ya hip hop. Nkikuba bulungi nnyo. Hip hop music ono alimu ebisoomooza oba ye oseeya buseeya? Oseeya buseeya. Hip hop music alimu ebisoomooza bingi ate ye music asinga okubeeramu n'ebisoomooza. Bitya? Hip hop music ekisookera ddala olina okusooka n'ofuna obanga ogenda akola oluyimba osooka n'ofuna title y'oluyimba n'ofuna n'omutwe gw'ogenda okuyimbako n'omanya nononereza ku mutwe ogwo ogw'oluyimba olwo oba kyogenda okuyimbako obanga ogenda kuyimba tangambe tugenda kuyimba ku Bwakabaka bwa Katonda nga tuyimba ku Yesu Kristo olina okunonereza ku Yesu Kristo biki byakola era Yesu Kristo yajja Isirayiri kati nze nga luno oluyimba yegwe Yesu emba alina okunonereza Yesu Kristo bwe yajja e Galilaya biki byakola mu Isirayiri yakola munki yatambulanga atya kyova olaba oba olina okuzimba oluyimba n'oluzimba nga nukyoyimba omuntu akola ki akitegeera ate kumala gayimba fa ffe tuyimba gospel kitegeeza ebeera njiri ate enjiri ebeeya Bwakabaka kitegeeza nti kyoyimbyeko omuntu alina okudda mu Bayibuli n'akinoonyako wabanga atudde mu Bayibuli n'anoonya ku luyimba n'agamba Heaven yakuba luno oluyimba yalugjawa ng'asobola oluzola mu ki byawandiikibwa bulungi nnyo kyova olaba nze gospel music wabanga otunuulidde gospel music wa Heaven ennyimba zonna zenkuba ziba byawandiikibwa timalaga kuba luyimba nga tikyawandiikibwa nkuba kyawandiikibwa kubanga kitegeeza nti omuntu yeena wanaawulira ekigambo ekyo alina okunoonya wekyawandiikibwa n'azuula amakulu gaakyo kyova olaba hip hop music mulungi. Hip hop music ni wabanga omuntu ali kuyimba ku story endala nnyo akola amakulu mangu omuntu amuwuliza abeere muzeeyi talimu nnyo bintu nti kuwemola omuzeeyi awuliza hip hop music kubanga hip hop music kyekigambo ekyatuka ayimba ekigambo nikyatuka ate ng'ekigambo kyayimba kikola amakulu. Olina ennyimba mmeka zonna wamu? Wona nina ennyimba 10
nyumba 10 ezikati ze ndi kutwedinga na zira ze ntambula na video maker audio maker video na video nya audio na audio nyimba etanakolebwa video ziringa mukaga yes sir mukama zeneteka musente tunakumana promoter yena tunafuna promoter yena zeneteka musente sente zango sente wango tono bwenfuna bwenkola okuzimba Obwakabaka bwa Katonda. Katunulira ku bisomooza byosanze mu wakati mu lugendo lw'obuweereza musically. Ate nze ebisomooza ate byensinza ebisomooza bingi nnyo byensinza okusingana mu bintu bya music. Naddala ng'omaze okola oluyimba oyagala kulupromotinga awo wabeera tagali awo. Ebiseera ebisinga producer mujja kunsonyiwamu naye ng'ebiseera ebisinga tuleeta ennyimba ebiseera ogenda n'otwala oluyimba n'otwala ku radio stations oba ku TV stations abantu abamu ne batakuwa kitiibwa ate abamu bakusabye kasente kale bakusabye akasente kangi bayinza okusabya akasente kali katono naye ng'ebiseera tokalina kitegeeza nti bagenda akwata oluyimba lwe batusuulewa mukasero wali kati gobereyo ng'olindiridde kayimbako kayite naye nga akayimba tikayita akayimba bakateeka eri mukasero oba mukola mwerimbika mu njiri nga temweteeseteese kimala kubanga bw'obanga otazeewo nti ngenda kuweereza Mukama olina okuba nga oli well equipped abasinga temwagala kukola n'obeera ng'otunuulira ndongo kati osanga bapurezenta abayaaye bapromota abayaaye nga bakukkamulanga naawe okyewuunya nedda ennaku zino abayimbi ba gospel bakolamu bali kumite abayimbi ba gospel kati sano watunira abayimbi ba gospel ekisookera ddala abayimbi ba gospel balina businesses osinga n'omuyimbi wa gospel nga atunda ngato osinga n'omuyimbi wa gospel nga atunda ngoye osinga n'omuyimbi wa gospel nga alina edduuka liri ayitairo osinga n'edduuka gwe biki byokola nze neeyogerako nze ndi mutunzi wa ngato gwe mulimu gwange gwenkola era gwe mulimu gwempangaliddemu wensiibira nze ennyimba zange ndisiibira era nze tumala gayimba luyimba nga titusabye Mukama nze n'omutwe gwennyini nga ngenda okukola oluyimba nze ninza n'okumala emyezi ng'etaano nga tunakufulumya luyimba wadde nga tunakugenda na mu studio naye nga nina oluyimba Mukama luyakoze eki luyamaze okumpa naye nga nkyalusengejja kuba nze ntuula nensaba Mukama nensiiba wemala okusiiba ennaku zange nenzigwako wema ngambye ngenda kusiiba nga nnaku zange 10 nga neetaaga oluyimba lwennyini Mukama nampa oluyimba wampa title nsooka nentunuira title Mukama gyampadde ekwatagana kuki kati omwe mutukuvu mwennyini nanungamya ku bigambo byennyini byengenda okuyimbako kuba nze mba njagala n'ennyimba ekintu nga mwe mutukuvu mwennyini akikoze eki yakimpadde tukola kintu nga mwe mutukuvu takimpadde era kyova olaba nze okujja n'okukingidwa mu TV era mwe mutukuvu yanungamiza okujja n'okukingidwa mu TV. Bigambo ki byolina ebisembayo byeyagala okulekera bannayuganda nga oyogera ne kayimbako akapya? Ebigambo byenjagalo ebisembayo byenjagala okwogerako neri abannayuganda kigambo kimu tumwagale nnyo Obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda bwokka bwe busobola okututwala mu maaso era okuzimba ensi eno munadafu abavubuka abaana abavubuka ennyo beetanidde ebintu ebyensi bagala nnyo ebintu ebiriko ennyo awulidde oluyimba luwemula n'agenda ku luyimba oluwemula n'aleka oluyimba oluzimba obulamu bwe naye abavubuka abakubiriza ekintu kimu noonya ekikugasa era ekikutwala mu maaso era ekikugasa kiri kimu kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo kyokka kasita okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo ekyaddala oba owangudde niwankubadde nti oba otandise olugendo lw'obulokozi naye nga mu Yesu Kristo mwemuli obulamu muka mwemuli obulamu era bamama bange ni bataata bange mukuza abaana nga bamanyi Katonda era nga batya Katonda teri kintu kikulu ng'ekyo omwana buli lwamanya nti Katonda gwe musingi amazima abamu tetulina buddukiro era musinkuwira fo tetulina buddukiro kati nganze kamwa koogera nze sirina buddukiro nze Yesu waba tanyambye teri ayinza kunyamba era nze wentunira ku story y'omusumba Bishop Kiganda yina engeri gyayogerangamu embeera gyayitamu emabega eyo nga yakava mu kyalo naye ekyaddala kyennyini wotuna ku story ye yayitamu ani yamuyamba era amufudde ekyali kati ye Yesu tayinza kuba yena akugamba nti gundi yanfudde kino okujjako Yesu Kristo gwe yakkiriza oyo gwe yakkiriza yamufudde kino era nibyalina byonna abijje mu Yesu Kristo kale bagamba nti Yesu Kristo y'empagi ey'obulamu obwa buli muntu yenna buli akkiriza Yesu Kristo ebisigadde bimulekere katono nnyo akayimbako ngambye koyinawo nga kapya lwaki it's a collaboration n'omukyala bamuyitani
Omuwala oyo bamuyita Shamye. Omuwala oyo muweereza naye ku House of Prayer Ministry. Ekyaddala nze siri muweereza ku House of Prayer. Nze ndi just akungaana kale mpamu akapeera k'oluyimba lwako nga nkwerekereza akayimba ke mwina akapya. Tiye gwe Yesu gwe omwesigwa igwe atebaka gwatabongota oli kiddukiro kya bulabu tukusinza gwe ssebo ye gwe Yesu.